Olwaliro kkooti y'amagye etegeezezza Abdullah Kitata nga bw'ebadde ekwataganye n'ebintu ebirala bingi nga nolwekyo tebaafunye budde kwekenneenya kusaba kwe kwa kweyimirirwa kwe yakola ku ntandikwa y'omwezi oguwedde. Kitata kati yakamala emyezi 4 ku alimanda mu kkomera ly'amagye e Makindye. Avunaanibwa emisango kuli ogw'okubeera n'ebyokulwanyisa omuli emmundu n'ebyambalo nga bino byonna birina kubeera n'amagye. Ono asabye kkooti waakiri okussaako wansi ku lunaku lw'enaasalirawo ku kusaba kwe kubanga embeera mu kkomera emuzitooweredde. Kitata kino akikoze ayita munnamateeka we Shaban Sanywa kyokka akulira kkooti eno Lt Gen Andrew Gutti n'amutegeeza nga bwe watali kigenda kukyuka. The condition admitted that marking the military ballots is not favoring his health. They put him in a room where he cannot even see light. Given that he's sick, he cannot access anything, and in addition he's saying he's a Muslim, he needs to pray, he cannot access all those things. He cannot get fresh air, what they are locked in a room, he cannot even see light, given his health condition. This case is adjourned to the 1st of May 2018. Omwezi oguwedde Kitata yasaba kkooti eno emukkirize yeeyimirirwe ng'agamba nti alina obukosefukosefu obutamuganya kubeera mu kkomera. Ono era yategeeza nga bw'alina obuvunaanyizibwa nga ssente bwa NRM mu Lubaga so nga yayimirizaawo famire ye nga bino byonna tasobola kubikolera mu kkomera.